I think let's have some few questions and then we. Eya obuyonjo nti tubajjukiza nti Saturday eno ejja nga 29 lujja kuba lunaku lwa kuyonja mu ggwanga lyonna. So tuba twagala okubajjukiza kubanga tetwagala omuntu agambe temwankute offside ate senga mwatujjukiza. Nga bwe mumanyi obudde obwa ssaawa emu paka ssaawa 4 ez'okumakya bwe budde bwe tutakiririzaamu ebidduka byonna n'akagaali nako kali mu kategore y'ebidduka n'amaato kubanga waliwo abantu ababa basaabalira okuva ku kizinga ekimu okudda ku kirala. So twagala okubategeeza nti era tujja kuba tukoze deployments zaffe nga police okumakinga sure nti obudde obwo temuliimu kutambula wano na wali. Naye twagala okutegeeza nti waliwo abantu abatera okufuna exemptions. Oba exemptions ye kwegamba okubaddiramu oba okubattira eriiso. Kwe kuli emmotoka eziri mu emergency situations. Emmotoka eyinza okuba etwala omuntu afunye akabenje. Of course omuntu ajja kubuuza ate akabenje aba akafunya atya bw'aba abadde nga tatambula. Waliwo obubenje bwe bafunira ne mu mayumba. Abalwadde, abasawo tutegeeza abasawo ba doctor, qualified medical doctors n'abayambi baabwe. Because luli ng'ogenda n'osanga omuntu akola ku ezikuba ebifaananyi x-ray. So nga babuuza nange owa x-ray bambalira mu basawo. Yes, nurse. So abo tujja kuba tubatira ku liiso. Then security officers abali ku mirimu gya security. Then mu security mwe muli ne private security ba askari abali ku duty. Then emotoka ezitambula okuva mawanga amalala nga zicrossinga ziyitamu zigenda mawanga amalala, cross border vehicular traffic. Naye tuba tugamba nti emotoka eva Kenya ng'egenda Kigali ate tetwetaaga ate kusanga mu kiwuunya ennaakulabi. Awo usually abasirikale bayinza okubuuza ebibuuzo ebirala. So maintain discipline ng'ogenda ku nguudo, ng'ogenda gy'olaga. Abalambuzi, omulambuzi avudde German aze mu Uganda agenda mu Queen Elizabeth, oyo tetuyinza ate kudda muteekamu mu kuyonja kwa programu yaffe. So ng'ebyo ebirala gye twagala jasa okwongerako, tetwagala kukaayana wakati w'abasirikale ne bawanayinki. Bw'oba n'ensonga ekuluma gitambuze gitwale waggulu tulabe engeri gye tugiyingiramu. Amasimu gaffe twagabawa mugakozese bulungi. So ekyo kye kikwatagana ne ebyokuyonja ebigenda okubaawo Saturday eno. Abanamawulire, naye abanamawulire nabo bwe tugamba abanamawulire tutegeeza abanamawulire ekisooka abayina ebiboogerako ng'abanamawulire. Ekyokubiri abali ku mirimu. Yes, ndoza ekyo kivuddeyo bulungi. Njagala okwogerako twakoze operations zaffe nga police mu wiiki eno eyawedde kuva nga 18. Operations zino zo zaabaddewo kuva 18 paka jjo nga 23 era nga twasobodde kukwatayo abantu
359 ng'era operations zino zabadde mu bitundu bingi ng'ate twakoledde wamu ne minywani gyaffe oba security agencies endala mu security frameworks zaffe. Usually mwe muba intelligence, mwe muba UPDF, ne ba LOCs batuyambye kinene. Ba LOCs be mwalonda batandikiddewo emirimu gyabwe bulungi, ne ba vigilantes ku byalo, era nga mu areas za Bombo mu Savannah region, mu Bombo town, Buyego ne Mailo 21 twakuteyo 5, mu Kabalagala division mu bifo bya Katogo Gaba Trading Center twakuteyo 38, abo bonna nga twabakute ku 18th August. Embarara twakwatayo 3, bano abali batunda ebintu ebiragalalagala kumpi ne Shell petrol station ku luguudo lwa Mbarara Kampala Road oba Masaka Road. Mu Luweero mu katale ka Kasana nga 19th August awo twakwatayo 7. Then era 19th August mu Kabalagala Trading Center twakwatayo 10. Mu bitundu bya Zirobwe twakwatayo 7 ku 20th August. Mu Arua CBD awo twakwatayo 44. Then mu Old Kampala mu bitundu bya Musajja Lumbwa, Namungona, Wakasanke ne Kawala twakwatayo 43. Then wali abalala 30 betwakwata era mu bitundu byebimu. Then Njeru, Kasanja, Namwezi, Wampala ne Nakibizi twakwatayo 8. Then mu areas za Lira City West Division, mu Aswa West Region, mu bitundu bya Wita, Okole, Owita Cell, Amuka Ward eyo twakwatayo 14 nga 21 era mu mwezi gwe gumu guno. Then twakuteyo abalala 82 mu bitundu bya Kazo, Lugoba ne Bambu, that is in Kampala Metropolitan North. Then mu district ya Muria mu bitundu bya Abuket, mu katale ka Abuket, Alapai Village, Ajikai Cell, eyo yonna twakuteyo 14. Mu Entebbe Division twakuteyo 11, that is on the 22nd August. Era Kabalagala Division twaddamu ne tukwatayo 8 mu bitundu bya Nsambya. Gulu, mu Gulu East Division, mu Gulu East Division twakuteyo 35 jo nga 23 weekend yawedde. So total wamu ye 359. Naye nga kye twagala okutegeeza abantu, yes tukwata, waliwo abamu abavaawo nga bwe tuba interrogatinga, yes tubasanga nga tebalina misango, so abamu tubata, abalala ne tubatwala mu kooti. Ate usually kye tutera okusaba tiimu zaffe bwe ziba zikola ebikwekweto bino tetwagala nyombo, kubanga mwe muva incidents ezo zowulira ate omusirikale yakubye omuntu essasi. Submit to police, genda ku police station, bwe bakuinterrogatinga ne basanga nga tolina musango bakulekula, then netwongerayo bali betusanze n'emisango mu kooti. Ate ekirala mu interrogations ezo waliwo betusanga nga bayina emisango emirala. Kyovola batubalaze nti tukola interrogations nga police ne tusanga abantu nga bayina emisango emirala. Kanzire ku story endala etagana ne updates ku
okutibwa kwa omunamizanyi wa sports club Villa captain webatta webali bayita Owori nga bwe mujjukira nti nga 4 August tulina abantu betwatwala mu kooti olw'okutemula captain wa Villa Owori bamutemula nga 4 August. So far poliisi yakwatako abantu 7 abali bakola abali benyigidde mu bintu bino aba mu kutemula kuno. Twagenze okuzuula nga mu bantu bano mulimu n'abo abali benyigidde mu misango emirala ogutali guno gwokka. Kati nga twagenze okusanga nga Ahumuza David, Lubega Martin, Segawa Francis ne Munguchi Elvis nga bano bo ku lunaku lwe lumu lwe batemulirako Owori essaawa ezasooka maaso awo balumba omukongo nga dokita ne bamutuusako obulabe era nga naye bamubbako essimu n'ebintu ebirala ebyali bimwetolodde ebintu bye. Then Ahumuza David ne Magumba Arafat bano bo twagenda okukola okunoonyereza ne tusanga nga 31 July baali baza omusango ku muntu omwera erinnya lye tutajja kubawa for purposes of privacy naye nga n'ogwo omusango fayiro yagwo tugiina era nga nabo bajja kwewozaako ku musango ogwo. Naye nga kyetwagala okuddamu okubuulira abantu banaye muve ku kintu ekyokugula amasimu ne electronics ze mulaba nti zirimu okubuusabuusa. N'ekirala twagala okusindika okulabula abantu abo abatunda ebibbe mu arcades mu kibuga awo makati. Tujja kusigala nga tubakolamu operations ezo ate zijja of course nga bwe tubadde tulaba wano buli bwe tubakolamu operations mudduka ku police stations zaffe nga munoonya zi police bond. Mugezeeko nnyo okwewala okutunda oba okugula ebintu ebibbe kubanga ebintu bino ebibbe ebimu biba bigendeddemu obulamu bw'abantu andi bwe tubakwasa omukono gw'ekyuma then ne mukuba enduulu. So twagala okubalabula arcades Mutasa Kafeero where those arcades around downtown tujja kujja era operations zikyagenda mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.